Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale gwe nali ku mukuto gwa There is Still Hope tukwagala nnyo yonna gy'osinzira okuba ng'otulabira naku lwa Mande naku z'omwezi 27 omwezi ogwokuna 2026 gwe mwaka. Kitaffe tukwebaza olw'amakya g'olwaleero kuba ng'otuyisizza mu wiiki tukuwa ekitiibwa n'amatendo. Mwoyo wajja tukulembere okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kale olunaku olwaleero yanguleetera akatambi ka Apostle Dennis Musoke. Alina obubaka eri abalokole era nyamubuulize bulungi nnyo. Nawe ojja kumpa endowoozayo. Apostle Musoke agamba lwaki we mulokoka family zammwe neglecting we mulokoka ab'ekika kyewammwe ba family zammwe muziboola. Lwaki mulokole ntakanze sikolagana n'Abafirisuuti, sikolagana n'Abamisiri, kati abo Bamisiri kale nkwatagane nabo ntya. Agaye kakati onoolwala wano n'obeera ku kitanda emyezi 3 mulokole bani abagenda obeera ku kitanda okwo. Wakanisa ki agenda olekawo omulimu gwe bamugobe lwakuba bwalala gonde ali mulago myezi 3 ng'alina family? Teri. Era maama w'omukyalo abo Abafirisuuti b'ovuma botayagala kolagana nabo be bagenda okujja bakola ki babeere wamu naawe. Bigambo nno bya magezi bya kikulu. Oyinza obiyita nti bya mubiri naye nayo bya mwoyo. Akubuuza Yesu baganda be yabagoba? Tiyabagoba, famire ye yatambula. Kale sooka owulirize omutume ono mu dakika zijja kuba nga 4-5 ate tweyongereyo. Nemubulira mu church nemwerabira baganda bammwe bazadde bammwe ab'omubiri. How can you born again come to church and forget your blood sisters and brothers? Tetulaba Yesu ng'alesema baganda ab'omubiri tetubalaba. We don't see Jesus leave this family. Abuluganda baganda ba Yesu tebaali balokole. The brothers of Jesus were not born again. Tebaali balokole nkudiremu tebaali balokole. They were not born again. Oyinza okutukiwuliranga kati kiwulire baganda ba Yesu tebaali balokole. The brothers of Jesus were not born again. Simanyi maama we bayali naye tebaali balokole. I don't know that the mother was, but for them they were not. Bo baganda be ndi sure tebaali. The brothers, I'm sure they were not. Baganda bababiri abakulu mu Bible abalimu mulimu James yawandika ekitabo kya Yakobo ne Juda yawandika ekigambo kya kitabo kya Jude. James and Jude who wrote baganda ba Yesu abaddala. Those were real brothers of Jesus. Balokoka ddi? When do they get born again? Balokoka ku Pentecost, ku lunaku lwa Pentecost. On the day of Pentecost is when they got born again. Lwe balokoka. That's when they got born again. Yesu bw'azuukira ne balyoka balokoka. When Jesus resurrected, that's when they got born again. Gwe lowooza muganda ogoddako n'akugamba nti yava mu ggulu. Mama onobuuza mama ono y'omuzala nti ye ate n'agamba yava mu ggulu. Gwe oyinza obbikiriza? Think about your brother that you follow telling you that Cheli kizibu gye bali. It was hard for them to believe. Katongamba bakujja wava mu ggulu otya? I'm your follower and you tell me you came from heaven. How? Ninze mnembuza mama mono gwa muzala nti ye. Ate yava mu ggulu nti ye. Okay. Nobirekawo nogasijja baka ya mama ne mutabani wo. I ask our mother, did you give birth to this brother of mine? If Chabira kizibu gye bali okulokoka. It was hard for them to accept. Ni Bible ekulaga bisira Yesu tata we yafa or legal father Joseph yafa Yesu bakyali bato Yesu nga alina okutekinga on family. Yesu ngolulumulaba Yesu abaabulira baganda be ne bajja nga bamwetaaga. Simanyi kino bwe ndowooza oba yali taleseeyo mmere oba yali taleseeyo byakulya naye obalaba bo babeera bweru n'alyoka agamba baganda bange ne maama wange be bana bawulira ekigambo kya Katonda. Jesus had to take care of his family because his father left that family early in their childhood. So he had to take care of the family. And many times when he was preaching, his brothers would come and he would say, my brothers and sisters are the people that listen to the word of God. Remember someone that you say, if it was not for that person, if today you get sick, if I get a problem today, when it's going to take me 3 months bedridden, who is going to come and stay there? Who can leave his work and come and attend to you? You see that is not a church person. Even in your heart, you know this is the person that can come. Who sees a sister or brother at church that will resign at work and serve, come take care of son-so? Could be you don't have such a person at church. Could be your aunt in the village. Could be your uncle out there.
ekisooka okukakasa nti ntandikidde ku bantu bolina okwebaza ntandikidde wansi basic level. I've begun at the basic level of the people you are supposed to give thanks to. abo basookerwako wansi. Those are the first people down the line. simanyi obo bajjukidde. I don't know that you remember such buli people. muntu yenna ali wano. Everyone here. olina abantu abokwebaliza katonda. There are people you need to thank God for. abamu bajjajja bamwe. Some are your grandparents. abala sengaawo si mulokole. Some are your aunties that are not even born again. yakukoza. But he raised you, yakuweerera. paid your fees, yakuweerera. took care of you, paid your fees, yakwanjulamu obwo obulamu bw'olimu. brought you into this life that you are in. naye kati owooza mu misiri ekikulu nze sikolagana bamisiri. Now you see, for me, I don't work with nze non-born nkolagana mu again. misiri nesikolagana muntu ali Kano. I deal with, I'd rather work with the person who's a natural man rather than working with a carnal man. nkola n'omu Misiri nesikola na muntu. You know the Bible talks about three people. Bible eyogera ku bantu It talks basatu. about a natural man, Eyogera ku muntu omu, talks about a spiritual man, neyogera ku muntu omu, and talks about a carnal man. neyogera Omuntu eyalokoka n'akona. a person that got born again, someone who is carnal. So a natural man is that Natural. one who is not born again. Atalokokanga. A spiritual man Ate ow'omwoyo is one who is born again is one eyo but has given himself over to growth. eyalokokera nga yeewaddeyo kubanga akula. A Ew'omwoyo. carnal man is a born again who is stagnant. Atalokoka eyalokoka naye nga takula. That one is dangerous. Oyo wa bulabe nnyo. Kati nze okubeera ne carnal man mbeera n'atali mulokole. Okubeera neyalokoka atakula, better to deal with someone that's carnal. Eyo gye tutandikidde ku basic level. That's the basic level. kale ndowooza pooso omuwulidde bigambo ebyo saawa obenga obibuusa amaaso. Manyi bangi tulokoka ate famire zaffe ne tuzikyambula kuba bo baganya okulokoka. Gweyagala balokokerewo saawa eyo bulakuba g'otegedde amazima nedda naawe wasumbuwa. Nga tonalokoka naye bakugamba ng'okola ki ng'osumbuwa. So famire zaffe tetulina zikyawa bakuba twalokoka. Nze nabawo obujulizi bwe nalokokera maama wange yankubira essimu ng'akyaliwo n'ayogera buli kyayogera n'okuneegaana lwakubanga nnyo omuwuliriza ayagala kuntwala mu ssabo. Kyokka nze gy'ayagala okuntwala gye nziruka. N'anneegaaga toli mwana wange biki. Naye kye tekyandeetera kubanga nti namukyawo oba namwegaana nange nedda. Wabula sikkaanya na eby'omwoyo tebalina kuntegeerera. Eby'omwoyo nze alina okwetegeera. Naye obuvunaanyizibwa bwange mbalina ogenda nabo mu maaso. Mba mami akukubidde yayagala kasukaali ng'okalina kamuwe. Ate togamba maama okuwa sukaali olina kumala kulokoka. Oba tolokose nze siddamu kuwadde 10. Wewa waliwo abatali bangu ab'enganda zaffe kankubuulire. Abantu abamu tebakikola lwakuba baagala. Abantu abamu bakikola kubanga out of experience. Ab'enganda bazibu bakuloga. Bakwavwaza baagala obeere bubi. Naye omwoyo wa Mukama abakuluŋŋamizza kola. Omwoyo wa Mukama akuluŋŋamizza bagulira akasukaali kagulire. Baba nga bazibu. Ebintu gula bikalu by'oba obawa ssente. Naye si kirungi mulokole lwakuba twalokoka famire zaffe ne tuzisuulamu lwakuba bo baganya okulokoka. Akuwadde example eya Yesu ne baganda be. Yesu osoma Luka 8:21 n'osoma ne Mafi 12:48 ate ne Maaka 3:33 ekulaga nti bazadde ba Yesu bajja gy'ali. Naye n'agamba batuula awo ne bawuliza ekigambo kyange be baki be bazadde bange be baganda bange. Yesu tewali lunaku lwe yagoba bazadde be nti kakati musadda mukolagana nammwe temuli balokole. Tebaali balokole. Akubuulidde nti baganda ba Yesu abamu baalokoka ku lunaku lwa Pentakooti. Abamu bamuwakanyanga n'omuwakanya. Naye teyeegaana famire ye. Akuwadde ne kasitole nti taata wa Yesu yafa nga muto oyo ow'omubiri Yusufu yafa nga Yesu akyali muto. Kati Yesu being the first born yalinga taata nga famire naye mu byonna ekyo kigambo ky'amagezi. Famire zaffe in fact ebikolwa byaffe bayinza okulabirako ne balokoka.
weewaawo nkugambye waliwo betugezezaako okwesibako nogezi n'olwana nnyo muganda wo omujeeyo n'olwana nnyo muntu oyo n'omujeeyo gy'ali naye ate n'akufuukira akayinja muki mu ngato yeesigezaako at least ye abenga akoze eki abenga akoze ebibye naye bonna abantu bali e Kampala e Uganda bali gye bali nga bazadde baabwe babonaabona sinti muzadde we mubi naye nga yamwerabira. By the way, it's not good. Si kirungi muleke kugamba mbu church ye family yo yokka nedde olina gye wava mulokole olina gye wava abantu bewammwe tobeerabira okiba kitagisa bayambe naye mu magezi katawe wali obuzibu tolina kozesa busiru oba butamanya kubanga jjukira si balokole bansi sitaani akyakola ki yakyafuga era ye Katonda waabwe kati olina okuba ng'okulembeddwa omwoyo wa Katonda tebamala gakukubira simu ate tuweerezeyo kino naawe n'oweereza nedda olina okwebuuza ku mwoyo wa Mukama. Nze kati kakuweyo ka background k'ewaffe nze famire y'ewaffe bo baava si balokole basiraamu naye ate baagala nnyo amasabo oshegera bagaagala nnyo naye tekiŋŋaana bayamba kubamba manyi omuntu gw'otegedde omwoyo akuluŋŋamya engeri y'okudiiringamu naye mbamba manyi nnyo kale omuntu wankubira nangamba ti sitoole nze mba manyi wawadda era mba manyi kye nnina okukola naye wano ebyokulya nga Mukama akuwaddeyo omukisa ng'ogenda ng'obagulira ebijanjaalo oba ogulirayo posho manyi kale n'ekyalo kyafuuka kibuga nabo bagula ebintu gwegula kawunga kamu esente enkaalo ezo basooke bazeerabire ayagamba yabagula sukaali kumba yagenda mu ssabo sente ezo zayagala okukozesa ebyaddate okitegeera tobawa naye bino ofunayo omuntu oyo mukinzi kale baffe ninayo brother wange gwe mmanyi nti tannalokoka naye akasigo mwekale ate ebyamasabo tabyagalira ddala akati oyo gwe nsindikayo mugabo manyi gula kino na kino okiwe gundi gula kino na kino ekiwe gundi okitegedde siina beesalirako ddala nti famire yewaffe gye nava famire yewaffe sibalokole ate baagala nnyo amasabo n'obeeraawo sitaani buli omulaga nti otidde n'omulala ajja kikola naye ebirowoozo bibeere ku beewamu so famire ze tuvaamu ffenna mbi kizibu wano omuntu okuvaayo n'akuwa background ye ey'abajjajja be basatu nga baali strong Christians kizibu famire tuva mu nsamize babbi benzi balimba bonna basibe kati eyo gye twava kati gwaze woovaayo ate totandika baboola balabanga abatalina makulu bansi tebasaanidde na kwogera nabo okuba ng'obasosola no. So tubaagale naye mu magezi tubayambe naye mu magezi mulokoolerekera okulowooza nti abeewammwe kasita walokoka tebakyakola impact tebakyasaanira tebalina makulu beba abantu abajja oyimirirawo ku lulwo ezijjukira we bankwata nali mukomera ssebo bajja naye unya n'okwewunya nze olunaku olwanyuma beyiro bambi baaliwo abo baaliwo baali bameka baali basatu nga tebalina kye balina nti oba balese ssente kuba tebalina ate ng'olina oyimirira nabo naye wobalabako oddamu ku maanyi era we nabalabako ne ŋŋamba odde banyimye beyiro naye at least balaze nti bakoze eki bambi banjagadde bajja ate benali nsuubira ne batakola ki so omuntu okuyimira naawe si nti aba akuwadde ssente wabula omuntu okukaaba naawe ng'okaaba n'abeera naawe mu mbeera yonna wadde talina kyakuwadde oyo aba munno ddala
okitegedde era n'addamu amaanyi era n'addayo luzira nga nina essuubi nga famire yange mu kyalo nabo bazze ne bandabako okitegedde era olunaku lwe nadda ne bampa bbeero mpaka nabagamba mubagambe tebajja kuba tebalina transport bambi so nabagamba mubagambe tebajja nze banindire waka era natuuka ewaka ejjinja nga webali ne bambeesabeesa wiiki namba okitegedde naye nga mba manyi budde bya Yesu tebabiriiko baganye ebyamasabo naye nga bandaga omukwano so bebo bantu baffe mwe tuva mwe twava tulina obaagala nga we bali nga we tubasabira tomanya Mukama ajja bakola ki ajja bakyusa naye mu byonna beera mugezigezi ng'akaana k'omusota Mukama nkwebaza olwa buli ssekinnoomu kubanga abadde alaba Mukama tuyambe abamu twali twakoowa famire zaffe tetwagala naziwuliza Mukama okomyewo okwagala okwo wewayagala ensi yali yayonooneka dda we Katonda atonnyesa enkuba ew'omusezi ew'omusamize ew'omulokole ew'omusiraamu ffenna n'otuwa amazzi n'otuwa omusana Mukama naffe tuyambe bantu baffe tubaagalireyo nga we bali naye tuluŋŋamye engeri gye tuyinza obbaagala n'obbayambamu okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Gwe tonaba kuwa Yesu bulamu bw'ogamba Yesu nkwebaza olwaleero ndokose sazeewo kuwa obulamu bwange obeere omulokozi era mukama waabo teekemu ensigo ey'okwagala nga wayagala ensi onsasula obutali butuukirivu bwange onaaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Kale ka vidiyo ako ndowooza kakoze bulungi. Okwagala kikulu nnyo ebibala ebyokwagala mubeere bulungi ate era mweraba. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.